Sb4 Media, Tuggussa Enssonga. Nze sijja gamba nti bonna abaana bakola mu biyumba nti nno bakama baabwe bonna babatulugunya, si bonna nti babatulugunya. Naye ate ng'osanze family etulugunya, wejjusa lwaki wazaalibwa ku nsi kuno. Kyo njagala okugamba. So bwe natuuka mu kiyumba ekyo natandika okukola. Omwezi ogusooka ne bampayo ku ssente nasanyuka. Mwezi ogwokubiri ne bansuubiza, ogwokusatu. So gwali mwezi nga gwakunaawo nenzija ngwamu omusujja ogwali ogw'amaanyi. Kale ekintu kyenyinza okugamba SB4 bano baganda baffe abakola mu biyumba bambi bayita mu bingi. Era y'ensonga lwaki nali attracted ne ngamba kankole stories z'abaana kubanga mmanyi bye bayitamu, nali mbaddeyooko ndi victim. Kubanga siryerabira lunaku lwe bakwata emmere ku ssuwaani ne baginsindikira ng'embwa. Akaseera ako ke kaseera ke nasinga okumisingiramu maama wange mu bulamu bwange bukyanga mbeerawo. Era muli neebuuza ne ngamba singa abadde maama wange abadde asobola okunkola ekintu kino. Amusinga ndi searching. Ate kana akaweta. Nedda, I'm single and searching. Kino sigala kukirumamu. Nze bulamu wange njagala omusajja omukambwe. Nga mukambwe gaba mukumpi. Lo kyafu nga nokuba kubira ddala. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga, abali Sweden, abali Germany, abali London n'abali Uganda, abalwadde bange mwenna. Tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga, bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo. Era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba. Bassebo ne bannyabo, maama Fiina tajjanjabira ku Facebook. Maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenge wali eddwaliro lye, Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fiina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen. Oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira koleko oyo aba mufere taba maama Fiina. Sb4 Media, Tuggussa Enssonga. Zamuzukulu wa Kabajja omugese bunnya SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli Dubai. Bangi muzenga mu inbox yange nga mutwetere ku nnyondo atunyumizeemu tunoonyezeko ku nnyondo namuyetako ko naye nga tukyatoba. Sawa zino weyogera ku ba blogger mu Dubai abakyasinze yakwata ekisooka kunze chamanyi na mukubalala. Era bulijjo bakuntuma bagamba muleete tumanye ebimukwatako. Nga SB4 gwe bibyo tubimanyi bakola ne jjajjaawo bingi naye twetere ku nnyondo. Mbatedde Nnyondo Media, Nnyondo Rosete namusisinkana nga adyeri ku Mpombo. Yeah. Pombo. Yeah, Pombo restaurant. Naddukayo natandika okukola. So far wali siwabi. We bali kukola. Kale SB4. Nawe bali kujja. Obulamu buli butya? Obulamu si bubi, mpozi obubwo. Obwange bulungi. By the way, sikola ngo ku interview. Just kyali luli wajja ku Mpombo that day, netuyisayisa mu just tono nnyo. Nesogera nko ku bulamu bwange, sometimes omuntu ayinza okubuuza ono yaani, ali biki, ate nga siri scared okwogera ku bulamu bwange. Kale tukateeka wano tuwulire bulungi eddoboozi. Kubanga interview yona abantu gyabadde balindiridde. Okay. Yeah. Obulamu bulungi. Alhamdulillah, obulamu bulungi SB4. Dubai yakuyise etya? Dubai eno sinza kugamba nti empisa bulungi. Era sijja kugamba nti nokala empisa bubi nnyo nga bw'omanyi nti mubeeramu obuwonvu n'obuko mu buli mbeera. Wajja ddi amaze ebbanga kyeno? Sawa nenda kuweza emyaka 2 waneeno. Esa wanajira wali wakajja.
naye nakajja banga teryali ddene era jjukira nakugamba banga teryali ddene so kati ngenda nga mu myaka 2 nga ndi wano mu UAE. Emyaka gino 2 gituyitinze gitya? Emyaka gino 2 tegibadde myangu SB4 sijja kulimba. Tegibadde myangu kutoba nakwiya nakulaba nti obeerawo. UAE eno ebiseera ebisinga abaana babeera e Uganda nga bo bamanyi nti bwojja Dubai obeera ekikubye naye si bwe kiri. Kubanga nze sijja kulimbalimba bantu kuba oba oli awo mu kubabuulira ekituufu mubajja okufuna ekyokuyiga. Kubanga nze mu kujja wano eno however abantu abamu tebagala kwogera mazima nakwogera ku bintu najja wano eno mu ngeri nakikolako katono mu ngeri y'okuba nti munnange yankonectinga wano eno okujja okukola amazima nga bankonectinga mu bintu byakola nja kukyogera mukama yasinga okumanya ku kikubo okiraba so buli mwana okuva e Kampala nga nze wano eno ng'okimanyi kyozza okukola? Nali sikimanyi ntuukawo bantwala kubanga oli yangamba isa kampani egaba obukadde nga 4 ku 5 omwezi najja njaka kuba nali nakava ku somero by then nga senior 6 era nali ntandiseekaawo Kyambogo bwe nteekamu ekyo kubanga nfunyeko nawo ku TV nali ntandise okuyiyayiya kubanga nali nga mbyagala nnyo okuva buto bwange wale bwe yangamba Rosete singa ojja n'osukka n'okikubamuko wanene ebbanga zino ssente si ntono ojja kubanga ate buddayo genda kuba wakabi then ojoininga TV yonna eyakabi ng'olinako ssente nange ntambula nenkola ki nenzija kati mu kujja wano eno SB4 sijja kulimba however ngenda kwogera ebintu bino SB4 though abantu abamu batufighting nga tebagala kwogera mazima kubanga bwe bulamu bwange okitegeera anakiwulira obubi kubanga abamu balowooza nti mbalwanyisa naye kino nkikugamba nga gwe era SB4 nkusaba togana kuteekayo gundi eno interview eno ng'ogamba nti maybe someone is going to fight you because I love telling the truth. Bwe natuuka wano eno kati oyo muntu gwe nasinkana gwe bampa kuba mukwano gwange yankonectinga nze yeteekamu essente zange yali wano eno nanga Rosete jangu tukikube kati ye mukusooka kuba tiyambulya mazima asooka n'akola ki naneekweka yali mulenzi yali muwala era nga twasomako naye kati mukundi siivinga muntu mulala yejja nanona ku airport kati nga bantwala bwe natuuka mu kirumu kyali awo kati mukama waabwe kamwite Albab ye yangamba nangamba Rosete kakati ogenda kukola bwoti nebwoti kati ye labika oba oli yeye tiyamugamba nti omuwala saamugambye ndoza ye nga amanyize nkola ki nkimanyi kati nga nnyonnyola ojja bwoti n'okola bwoti kati ogenda genda wali ku kkubo okole bwoti ajja gwokola bwoti nebwoti SB4 natya kuba nali sikirabangako nga sikiwulirako natya era nakankana waliwo akatuuka nga tonnamanya na Dubai nga simanya Dubai kyeki naye nawulira nga ntidde nga ninganga omuntu gwe bakutte ne baziika wansi mu ntaana era mulinga neebuuza ngenda kukifulumamu ntya mulinga neebuuza ngenda kuvaawo ntya kuba we nakankanira bwenti nga kankana bwenti nga ndaba omukazi nga byaŋŋambako obugambi banaye nawulira nga ntidde kino sijja kukikulimba nakankana nempulira nga nze nzigweredde so waliwo abaana be bateeka mu bintu ebyo ne baba nga both they can go ahead and do it naye ate nze nayimirira ne nga mukama nsaba onyambe kuba nalina passport yange nalina baganya naye ebintu byange kuba naye nteekamu ssente zange nga teri muntu alina kunzirako passport yange era omukyala wekiŋŋambako namugamba no kubanga nali ntegeera namugamba no mugamba nedda passport yange nsobola ogyekumira kuba ndi muntu mukulu nkwata passport yange nyitereka kazi kyenakola saakayanya mukyala nembalaga nti ndi interested mu kukola era saali shocked samulaga nti ntidde kumbe munda munze nze manyi kyenali nfiiringa SB4 nga nsirika omukazi nga ngamba kati ogenda kuwumulamuuko naye ngenda kuwono yagenda okusomesa ngeri gy'oyimiriramu ku kkubo n'engeri gy'okola kigyosediusinga mu bacustomers ngolonga kwa mukazi yes kubanga naye kyakola ki naayita omuwala awo namugamba kati ono ogendagenda naye Jadidi mupya talina kyakola ki Jadidi abeera mpya kati Kadim ye muntu olodde omukadde kati nze mba Jadidi nanga ono Jadidi talina kyamanyi ogenda kubanga okola ki omusomesa ekkubo so SB4 njogera ebintu bino wammanga si lwa nsonga nti njagala nnyo oba bantu sirina nsonga naye ensonga yange eri nti njagala abaana abali eyo abalaba babeere nga balina omutima ogwesalirawo kubanga abaana bangi bakoze waneene ensobi okitegeera omuntu yenna afuna ekyokuyiga so bamanye n'okumanya nti abantu tuva wala okutwagolinga n'okwesalirawo n'okutwako nawe tubakoze eki tutuuse SB4 neebuuza kyengenda okuzzaako nga sikirina
nentulawo nensiriikirira bwe nti wallahi yamu nga sobola kola kintu ekyo mutima gwange mpula gwe siwadde gwo nga gwo naye nga neebuuza ngenda kuva wantu awo ntya mukyala we yagenda naye mukyala nangamba nti soka omulemu ko nja kujja engeri gye natoloka ewantu awo nga negyendaga simanyi gye natolokamu nga mpulira ndaba essaawa yonna bankwata olunaku lwe wajja lwe watoloka olunaku olwo lwennyini kubanga saasula nakusula kubanga baali banyi ssaawa zaalinganga 3 za kiro omukazi olwo ngamba weebake naye enkeera sigenda kubeerawo naye ogenda kukitambuza bwoti ne bwoti oba okitegeera so I love telling the truth nze kyemmanyi siri against those people who are doing that kubanga eyina engeri embeera gyenyigamu wane n'abaana SB4 ne bagenda into that natomba nga sikyagadde it is not good to force me into it kubanga mba sikyagadde tell me the truth neesalirewo nganze omuki nganze omuntu okiraba ove Kampala ng'okimanyi nve Kampala nga nkimanyi kino kyengenda okukola nga neesaliddewo kubanga bangi abavayo nga bakola ki nga bakimanyi tuuse waneeno kubanga nze nali ngenda kukola gundi journalism naye saamukola nga mmanyi nga matikati kansooke ngende nkole kubanga my parents were ready to support me tebaalina nnyo naye bali bamanyi kyenkola ki kyenjagala era nga bali ready okunsupportinga mbere nga nsoma kuba kyenali njagala kuviira ddala mabega naye nendekawo nesisoma nenzijja neŋŋamba nti kansooke njiye ku ssente ngenda okuddayo nga ndi wakabe nalina big dreams nganze omuki nganze omuntu okuviira ddala ku ssomero era nga ndi muto bwe natuuka omukyala ekiro ekyo kyenatolokamu nabalaga nti zengenda kwebaka sibawadde passport yange kati nekiro kyenyini nentuula nendaga nga yeebase nakwata mpola ebintu byange wallahi nga ndaba nga bagenda kunkwata obudde bwonna tebankola ekikyamu naye Katonda ali nange kubanga natolokayo navayo mponampona nekwata ebintu byange naye nayitaayita bwe nti muzipanyanga bwe mpitawo nawali naye nga bwe ntunula nga ndaba buli muntu alinga nguba nga ninga nga agudde eddalu naye nga ndaba buli muntu antunuulidde olwodduka olagawa olwo nadduka nga simanyi nagendaga sijja kulimba era ekifo ekyo bwe mba nga nkijjukira bulungi nnyo okuba by then nali sikimanyi zaali ku saidi za Binias kati bwe ngenda n'oluvannyuma lwe nakijjukira ekifo ekyo kubanga gye nnaveeyo yennyini neŋŋamba so kumbe kyekino ekifo wano we natoloka mmanyiwo n'essaawa ey'olwaleero so mu kutoloka olwo tolose budde bwaki lwasulawo natoloka neŋŋendeyo nentambulayo nasinkana omukyala ku kkubo yali munnayuganda nasooka nembuuza mu luzungu nga simanyi nti oba munnayuganda nemuyitiramu byonna nantwala mu kifo ebatayo hamuliya gye yantwala nentandika okubeera naye later nendyoka nyingira ekiyumba naye nga nzeeko emabega SB4 kale siganye twagala essente mu bulamu bw'ensi nekiba kirungi nnyo zikola mu buntu bulamu SB4 nyina story gye nakakola ey'omwana ne SB4 story entadde ku bunkenke obugenze wala omwana oyo bamuleeta ne bamukozesa ebintu ebyo okitegeera story y'omwana kenyininyini eyajjira ye nga ye gyendi nensooka nemuwakusaba ku nnamba yo y'omuntu saamufuna omuntu okwogerako naye what happened omwana complaininga bwati ne bwati bwe saamufuna omwana nga nemiddeko akaba tukole story nagikola good enough omukyala bambi yamala n'atukwata sene n'azituwa nagamba omwana atambuladde ewaka ye kenyininyini omukyala yamuleeta kale yakwatibwako oluvannyuma ne basooka ne banteeka nga nze omuntu naye tinze omwana yajja buzi gyendi SB4 kati nga wano bwoze nekugamba nga bwoze sigwa ngambye nti yogera kino yogera kiri but I'm telling something on my heart tikati wenza okuwuliriza nga olinagamba SB4 mubi SB4 but it is my words ate nga bituufu era nga nze mbyogera kati omwana yaddayo Uganda omwana oyo babikolako oyo mwami kikomeka abikolako agenda kuddayo ndezi ennaku z'omwezi nga 23 kuba baali bamaliriza byonna then okufa kwa Prince ono omwami owa Abu Dhabi n'akola ki n'afa ne byesibamuko naye omwana agenda kufuluma anytime so osurvivinze otya oyingidde ekiyumba kati ntuuka awo omukyala nfunira ekiyumba kya muloko kubanga nalowolerezaamu kubanga omukyala we namunyumiza byonna byonna nangamba osobola okukola mu nyumba nze mu bulamu bwange saayinako kirooto ekyo kusiza ku byenalabanga abaana bye bayitamu saayinako that dream okukola mu nyumba y'omuwalabo nze nga mmanyi nti bonna bakola ki babonyaabonya naye nagamba instead of doing that I rather go to kiyumba nensalawo nengenda mu kiyumba kuba nali nti ate okudda ewaka nengamba te kati nzire ewaka nensalawo nengenda mu kiyumba bwe nagenda mu kiyumba naye obulamu tebwali bwangu butya nze sijja gamba nti bona abaana bakola mu biyumba nti nno bakama baabwe bona babatulugunya si bona nti babatulugunya naye ate ng'osanze famire etulugunya wejjusa lwaki wazaalibwa ku nsi kuno kyenjagala okugamba so bwe natuuka mu kiyumba ekyo
natandika okukola. Omwezi ogusooka ne bampayo ku ssente nasanyuka. Omwezi ogwokubiri ne bansuubiza, ogwokusatu. So gwali omwezi nga gwakunaawo nenzija ngwamu omusujja ogwali ogw'amaanyi. Kale ekintu kyenyinza okugamba SB4 bano baganda baffe abakola mu biyumba bambi bayita mu bingi. Era y'ensonga lwaki nali attracted ne ngamba kankole stories z'abaana abaana kubanga mmanyi bye bayitamu, nali mbaddeyooko ndi victim. Kubanga siryerabira lunaku lwe bakwata emmere ku ssuwaani ne baginsindikira ng'embwa. Olunaku olwo nze mu bulamu bwange sidankaawo ne mmisinga maama wange. Ne ngamba nti maama wono bammisinga njagala kumulaba kubanga nkimanyi wendi nakola neetobera. Olunaku olwo we nali nga ndi mulwadde kubanga basooka ne bandeka ennaku ennungi zaali 2 nga tebanyega naye nga ndi mulwadde ebyaddala. Kubanga negezaako okwewaddawaddako nkole pretending mbalage nti ndi okay kubanga nkimanyi era nali nkiwuliddeko bo tebakkiriza nti omuntu alwala. Bw'olwala omutwe panado, bw'olwala omugongo panado, bw'olwala ekintu kyonna kyonna bo bamanyi panado yajjanjaba. So bankasukirayo panado bwalinga 2 nembumira ne twali kyakyukamuuko. Nennekakaba kubanga nali nkimanyi tebagenda kukkiriza nti nno nnumizibwa ndi mulwadde nkole. Naye nagwa eyo gye nali ndi mu kukola mu ffumbiro nga mpulira bubi, mpuliranga embeera ekoze ki naye nga tekwali kwekoza kubanga nalina ekirooto kyange ngamba nti at least newakola emyaka gyange 2 ngenda tambula nzire ewaka nziremu ntandike dream yange nga bwe nagikola ki bwe nali ngiseetinze. Kubanga nze kuva mabega SB4 nayagalanga nnyo ebintu bino. Kolako TV, kolako radio. Kubanga ne nali nga ku ssomero n'abaana bonna abali awo be nasomako nabo bakimanyi nti buli ssomero linabeerangako. Nateekako TV stations ez'enjawulo nenzikuyetinga mukati eno okedde, eno gundi, eno bweti. Nengamba nti eno kati program ani asinga, ani agenda hostinga nti ono nti mwasuze mutya ani agenda gihostinga ono. Kati nakuyetinga ebintu ng'ebyo ku ssomero so yalinga dream yange nga tukola abaana okuzannya emizannyo biki ebyo. Nga nebombeera ng'omwana disappointing nze nga tankola ekyenjagala sometimes even I could cry. Nga nkirimu nnyo nga nkyagala ng'omuntu. So nalina dream ne ngamba ngenda kola ewantu wane emyaka gyange 2 nzire I can get a TV station nenkola kubanga byebintu binali nga njagala mu mutima gwange. Kati ebbanga ebyo gyali myezi mitono nnyo gye nali nakakolako ate nga ajjukira bansuubiza ssente bangamba tujja kuwa ntuuse ndwadde. Nagweyo mu ffumbiro mu kugwayo kubanga nali nakamunguluze yali mungi. Nali sirina appetite. Nema ne nekululayo nga bo balowooza neekoza. Nentambula nengenda gye nali nsula ne mbagamba ndi mulwadde. So bandikayo ennaku 2 nali sirya nali senywa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Luvannyuma nnyo olunaku lwali lwakubiri waliwo omugenyi eyajjaawo kati ye ng'afaafayo konagamba ali ludda wanti ali eri akabiya kati balina ebintu byebavumaavuma bo nga bo bakuvuma ebigambo akabiya mali musirusiru wuli mulwadde naye nga before nali nga nkola bulungi nga banjagala ebitenkanika. Omuwalabu ye muntu akyuka mu seconds yekyusiza mu kiti nga mbazzi. So abaana abayekyuza mu ddakiika emu nga tetona kyokoze. So nagenda okulaba nga buli omu gyali bali mu kwogera banyiivu beezunguusudde naye nga mutuufu ndi mulwadde.
so oli we yajja ne bekakaba ne bakwata emmere ne bakwateeka kaswani ne bagisindisa akati kale omukazi bwe yajja omulala n'agamba tuntwaleko mu ddwaliro ne bantwala mu ddwaliro okunkebera mu butuufu nga ndi mulwadde ebyaddala so tekwali kwekoza ne babagamba basawo mulwadde kyonna kiri naye musooke mumulekemu mumuwerere eddagala abeere wati ne wati okumala ebbanga bweriti nga takola okitegeera baali tebakikkiriza bwe banteeka ewaka ne nga banyiivu SB4 simanyi mu nsi ya Katonda eno oba abantu abamu entegeera yabwe eri etya si bonna naye abasinga kubanga we bantuuse ewaka baali banyiivu nnyo nga bayomba nga nninganga nti nze yakedde ku makya ne ngamba omusujja gukole ki nze nga nnumwa kuba nalina ekitu kyali kinkute mu lubuto era nga nina obulumi bwali bungi nnyo naye ne ngamba kati ndi mulwadde obulwadde buno mu kifo ky'okuwulira nti omuntu yenna nga obadde oli mulwadde oba weetaaga nnyo attention omuntu okukufaako oba okitegeera so ng'ovuddeko nekyokufaako nti at least balema ate kunyiigira nakwogera bubi okitegeera so akaseera ako wenagendayo neneebaka gye nnali banze ne gye nnali nsula ne banteeka mu kasenga kali akatono naye nga kwali tekuliko na luggi kyokka nga ndi mwana wa buwala geeti yabwe teriiko waggala ate nga newaka balinawo omuntu eyali zolo ku bwongo kati nabeera nga wenagana n'okwebaka nga ngamba what if anything happens nabeerawo nga ntunula bwenti ekiro kyonna kati nga mbeeramu bwenti eyo gye bantadde kati nga balinga bakutadde eyo banga akabwa samoya oba olina okubeera nembeera ewantu eyo kati nga bayita ku mmere ku suwaani nga basendesa busendesi ne bakola ki ne baweereza kati akaseera ako ke kaseera ke nasinga okumisingiramu maama wange mu bulamu bwange bukyanga mbeerawo era muli neebuuza ne ngamba singa abadde maama wange abadde asobola okunkola ekintu kino nemisinga buli muganda wange nyina ku nsi nemisinga nga ndaba nga ndi mu bulumi obw'amaanyi naye nga buli muntu andijekitinze nga balinga abagamba nti gwe bwereetedde okuba nti okola ki nti olwala nabeerawo nga niba bakweredde emmere bakuyambe bakwata akati ne bagikola ki ne bagisenza so nawulira ennaku mu bulamu bwange bukyanga mbeerawo ennaku eyo kyanuma SB4 namalawo ebbanga naye nalayira kubanga nali ngumye nga balina emyezi gyange 3 tebannansasula bagamba tugenda kuwa naye natuuka ekiseera ne ngamba abantu baneno sigenda kuddamu bakolera oba kibanga kintu kyebandaze sigenda kukola ki kuddamu bakolera nembagamba wenali nembeera nebagamba mumpe ebyogera byange omukyala omuweyaja omwala omuweyaja naningiza bwati nemuyita nebagamba mumpe ebyogera byange passport yange buli kimu tambula enkole ki ngende olutalo olwali awo mbasabye ebyogera byange olutalo olwali awo lwali lwamaanyi ne bakola olutalo lwali lwamaanyi so namala mu kafaako ebbanga eryali liwera nze SB4 nali mukyala eyali omunene oba omuwala omunene naye awo nasaalira omubiri gwange kubanga embeera eyo nagibalamuko ebbanga eyali ewera nasaala omubiri so nesaawa byaleero ndowooza buli wezijjukira ekintu ekyo kinyongola amaziga kubanga balina engeri gye bampisaamu nga olinganga embwa kubanga newaka nemba nga mulina embwa temugiyisa bubi kubanga mumanyi kisolo kyatondebwa naye ekiyumba ekyo kati nga mmala mbalemerako nembagamba ekituufu sigenda kukola ki sigenda kukola kati omuwalabu oyo ye muntu alina empaka nti nobeera nga olimali olemerako naye nange nalemerako ne balowooza okusituka nze nkola ekine nga nenyogera kugunda ne balowooza nze okusituka ntandike okukola ne baleka n'okumpita ennaku zaali ziweze mpeza wiiki awo namba nemwe gye basindikisanga eyo nagiryanga kuba nalina okusavaivinga nempekezo nenzinywa naye nga ndi so wiiki nembagamba sigenda kukola kyekituufu nempita oyo omukyala yalinamuko engeri y'ekisa nemunyonyola buli kimu nemugamba kantambula enkole ki nende waka nembagamba temutawana tesirina buzibu ate tewali ssente zitunda kusasula kubanga ssente nekujanyebena nnyo nembagamba ekituufu nembagamba tekirina buzibu niba temupadde ssente mpe passport yange tambula enkole ki ngende so nalina mukwano gwange wabweru ayo kenyininyini omukyala yali yantwala nemunyumiza byonna nemugamba none olwo nga bakkiriziganya nti bagenda kumpa ssente zange ne bakwata passport yange ne bankansolinga ne bampa ebintu byange netambula nenkola ki nenvayo nebbanga ettono lye namalayo we namanyira omuwala bo kyeki
So sometimes otogera ku bintu bino ne basala kumala mbana amaanyi nti bamala mu amaanyi mbusagala muje mukole naye omuganda agamba nti ekijjo omanyi kinyaga bitono ebbanga lya litono lye nakolayo naye namanya omuwala bwe yani omubi naye waliyo n'abalungi nga bakuyisanga mwana wa waka neze family gye nagwamu yeyo. So emboozi tuzono tuzikuleetera gwe nawe naaliyo naddala ng'oli mu Uganda nga yala kujja Dubai omanyi ebibeerayo tekiba kikutuuseeko teweewunza nga ataabiwulira. Tukuzanyidde emboozi nga bwe ziti naye mweyongera bwongezi kwagala kujja kukola. Okukola si kibi, Uganda mwe tuwanga temuli mirimu naye jangu ng'okimanyi. So tuli n'ennyondo olwo ovuddeyo mu kiyumba eri waddawa mu kuvaayo soka nengenda omukwano gwange oyo nanzijanjaba ntwala mu ddwaliro nanzijanjaba nemalawo ebbanga eryali limalako nemala nempona era mukwano gwange oyo bamwita Grace yenna mata Grace kyewuunyisa nti tweddira gwe gumu yambeererawo nnyo era ndi musanyufu nnyo nnyo nange nneeyongera okumusembeza ne mufuula muganda wange era ebiseera ebisinga ngenda yeewuwe naye najje wange so tuli wamu bwe tutinga bw'okiwulira akwati si muntu wa kamera ebiseera ebisinga mba ne mukwano gwange naye si muntu wa kamera kakati bwe malirizaawo olwo nga ndyoka ngenda ku mpombo nenga nensabayo omulimu kuba nali awo nengamba sigenda kubeerawo nga sikola ki ate nga nyina ekyoto kyange ngamba nti atleast mbazire Uganda kanzireko ne kasente nava ku ssomero najje nayintandise okusoma nengamba akasonga nga nokoleyo kaki kasente kati awo mukunoonya nze ngaze nengendakawo ku mpombo waliwo yandagirira nengendakawo ku mpombo restaurant nensaba omulimu ne bamala ne bakola ki ne bampa nitandika okukola mpolampola akaseera wajjira naye nakamalawo omwezi gwalinga gumu nga nkola alhamdulillah bali bansasula naye nti buli muntu yenna ebiseera ebisinga buli muntu aiminga ekintu ekisinga tebaali babi era sisobola kugamba nti nno oba abakyamu naye akaseera katuuka sijja gamba nti no bakyamu there is nothing wrong they did to me era sekasa ni mwita tata wange kulamusizaako nkwagala nnyo nnyo Miss Amazon era nga naye mwita maama wange wentukayo bansanyukira nnyo kubanga bagamba nti gyova toyombye mukube wantu awo setwayombako saavaawo mu bubi era nasooka nabbeebuuzaako ng'omwana neŋŋenda wegye nagenda SB4 tebyali byangu nayo nendyoka nsikireyo omuguwa ebitali byangu nga bw'okiwulira nti ffenna tuaiminga kintu kirungi nti kinanengezamu tekyali kibi naye nga ffenna tuaiminga kintu kikola ki nti banalowooza nti kyekisinga wenava waliwo eyaŋŋamba nti Rosete nti yali alina omulimu gwa office nga aba receiving abaana then naŋŋamba nekirala nti jangu tubeere nga media eyo ze ŋŋenda kuba nga nteekamu esente kuba by then nali strugglinga nnyo kati wenagirawo ku mpoma ovudde mu kiyumba nfuna idea ne wenabeera nga mu kiyumba buli kadde mbeerawo neeyogeza basanga mufumbiro oluusi mampumuddemu nga neeyogeza balowooza yes balowooza nga ndi mulalu era bagenda nga batebagamba hatha mijinun mujita ali shufaq mijinun nga bamanyi ndi muki ndi mulalu naye nga saabeeranga mulalu kubanga kyenabeeranga ndiza ebiseera ebisinga mbeerawo neeyogeza ng'omuntu noogeza ku kinogera kiri kati awo wenaviirayo era wenajja ku mpombo so ngo obwongo obeera bukola ki butambula kati muni ngamba dream yangamba ndiddako ddi Uganda nensaba omulimu ku TV ne bapa nengenda nenkola ndiddayo ddi otuba ne gungamba naye kuba nali nagulawo dda YouTube channel nga ndiwa nga ndi Kampala just nga nteekako buteresi buntu bwange awo nafunya idea nengamba naye lwaki kwena YouTube channel yange sitandika okuhostingako abantu nenjifunanga at least nga TV nembeera nga nsobola okuhostingako abantu nekola ekyange adi ewo nagifuna nenkotagana mwana mulenzi bamwita Microsonko nemubuuliramuko of course sayina sente nenvubuka oyo bambi teyali mubi so Microsonko nkwagala nnyo nnyo era mwita mwanyinaze bambi netandika naye okwawukana naye nga bambi agenze ku mulimu afunye omulimu wagumufudde bize nga nange nkiraba kati bwe yagenda ku mulimu nange nembeera waawo mpolampola nga ndaba oli we yaleeta eri opportunity nengamba olwedde Microsoft akoze kyagenze ku mulimu eri gyasula tewakyali kadde kakola kankose no opportunity era ojjukira bulungi nakolera story y'omwana oyo Takia kati bwe nakola story ya Takia nakolakawo story zaali ziddingana ndo zaalinga 3 nemala nenzikira awo nali maze okujoininga kuno omwami gye nagenda Jumaani
yali yaŋŋamba nti tugenda kola kyonna kina laba nti of course kyalinga kirungi kubanga ndaba ne kino ngenda nga agenda kukistopinga ate nga nali njagala okukyongezayo nga nali nkyagala afuniddemu essanyu era akaseera ako wajjira nga nkyali ku mpombo nenkusaba interview wali so easy gyendi era we natandikira okwagala kubanga mbaate kinabuze mujja kujja nti tugikole so nali musanyufu ku platform yange ntaddeko omuntu omuki omunene we nakufuna era nasanyuka nnyo era viewership neyeyongera ku page yange subscribers ne beeyongera because of you kati onagenda ngafunako n'abalampolampola Ibrahim Mukasa Alani Cruz ya mpolampola naye ate nga eri story yoli omwana gye nakola yagenda ne boominga gundi eyo channel kati ate awo egundi gye nakolawo eyo kyagira ekyo nga olwedde omwana ageze ku mulimo ate nange nensuka nestopingamu ka nensuka nenziramuko emaki emabega kati awo nenziramu okuddamu okudda awo nefuna omwana netukola naye era gwe nkola naye essaawa eno ye wiki ate nga mwana musufu nnyo ngezaako wiki mbadde naye mu bbanga ddene nga tugezaako era nga yonna ne YouTube channel yo bagita Yolefa era nga director yaffe tuzanya ku mizannyo mpola mpola naye nga mwana mukaka mu SB4 nkoze n'omwana oyo nga esente zibeera ntono naye aga Rosete no problem tujja kukikuba no problem azizaamu buuza maanyi waliwo sente wendi wati wali sente wendi so omwana oyo of course yabeera ku Nyondo Media cameras buli kimu yakikola mwana mwesimbuli era nga musimbanye ebitenkanika ate nga mugumiikiriza wale blood wale chukwasaganya so bwe bulamu bwo oyise mu bingi so fanda woli siwabi ekiteba kibeera kya Mukama amina mulimu abantu abali gye wayita kikyo osobola okubagamba nawakyaliyo abantu abali eyo gye nayita of course ebiseera ebisinga za SB4 kankugambe zikyenayiga nti mu bizibu ne challenges gyekoma okubifeesinga bulamu bwange gyenkoma okubeera strong so nkusaba gwe n'omwana ali mu kiyumba sometimes mumubuuza Rosete tulyogerako ku balabu sometimes walekozeko mu kiyumba nakolayo mu kiyumba emyezi tegyali mitono naye kyenayitamu gwali muliro nze akimanyi naye nkubiriza mwenna abaana abakola bali mu biyumba temutolokayo eno wabweru nayo wookya bwe ŋŋamba wende kitegeeza nti bagamba mudduke eyo mugye ebigundi byammwe kubanga nange bwe nafuluma wabweru embeera yanyiga sijja kubalimba nenjulira okudda ewaka so mbadde mu bulamu bunyigiriza nga newankubadde essaawa ey'olwaliro SB4 sigenda kugamba mbusaawa yalo nyina nnyo mbwera ekindeese kubanga nina nti kati neyagala nakati nkyafightinga lugendo lukyali lw'amaanyi tosobola kulekera fighting nze nalina ekirooto mu bulamu bwange nagambanga nti bwe ndibeera nga nfuuse successful nga nina ennyumba eyakabi nga nina emmotoka eyakabi nga nina omwami tonafuna mwami sijja kulimba so nalowoozanga ne ŋŋamba nti wenafuna ebintu ebyo ebisatu mu bulamu bwange nkomawo gwe SB4 nagamba ate onagenda okujja very soon ali Uganda SB4 ebintu ebyo wali wali ebisoka n'obireka omuntu oyo omunsibako nnyo sometimes naye SB4 ebintu ebyo binsibako naye omanyi tolesesa wange ntumiwozikiriza ntumirako omuntu buloga munnanga ali Uganda eyo SB4 kwegayiridde ekintu kyo mukitwala bubi ate togende mu maaso naye oyagala kayisaawo tokayisaawo kuba si kituufu ffe togawulira mu nkuubo kaakati ebintu ebyo bisatu SB4 nalayira era nensaba neŋŋamba ndi mukazi mukkiriza by the way era byonna byempitamu byonna nfukamira nensinza Katonda omutima gwange mukakamu eri Katonda however nyonoona naye ate nyina a repentant heart omutima gwange gwenanyenya bunaku olukya kuba manyi ndi mwonoonyi kati nalayiranga neŋŋamba Mukama bw'olibanga ompadde ebintu ebisatu mu bulamu bw'ensi that is a good man a very nice car and a very beautiful house. No, not for them to be sat on Jakujja Mumasoga camera, get anyone big like SB4. Zijenda testifying to Bagabe Banang and Nachikuba. Kubiona byenjogedde sirina kyenina saaweno naye ate ndi musanyufu okuba nti nsobola okujja ne testifying for the greatness of God kubanga nkyali mulamu entalo nyingi zennwanye naye nsobosezza okuba nga nkola ki nga nzirwana
so nkyali mukulwana kubanga entalo nyingi nyo sijja kulimba naye nga bwe nalowooza nti nyina okujja neneebaza Katonda nenjogera kubanga maze okufuna byenjagala wallahi ya Mungu sina kyennina naye ate nga nsubira nti nja kubifuna kubanga ndi mukozi naye nomba nga sibifunye sishuwa ddiru nditeekeddwa okubanga mbifunye as long as mbifunye mu bulungi mbifuna alhamdulillah naye obanga tebizze than getting something in a bad way mbeerawo nga bwendi kubanga ndi musanyifu SB4 yes so kati bwe nava ewooli omwami kati kwe kutandika ati nembako n'abantu benakolakolako nawo nabaawo nenkolakolako nenjiya yange omuntu naye abo benakolerakolerawo tebansasula kati nenyiiga buli gwe nkolera nga takola ki tansasula nga ntekayo omutima gwange n'omwoyo gwange nenkola n'omutima gwange n'okwagala okw'amaanyi ennyo nze SB4 nsazeewo okukola ekintu nkikola n'omutima ogu bwe nsazeewo okwagala muntu mwagala n'omutima ogu bwe nsazeewo okukola kintu nkikola n'omutima ogwa gumu so nakolya abantu abo benakolyawo ab'enjawulo n'omutima ogu gumu naye nakola nnyo nentekayo omutima gwange n'obudde wange n'okwagala at the end of the day I wasn't paid anything kati mukunuma nengera mbuli bwange nenkaba amaziga gali mangi nnyo SB4 nga ndaba nyina okusasula wensula nyina okulya nyina obuvunaanyizibwa okiraba benkolera tebansasula nengamba kiki ensobola okukola ssaawa eno kwe kujja ne idea yange nengamba nti Rosete kubanga nyina sister wange Uganda yena mugenyi Anet kati ali Uganda eyo nyanama kati yantabulyange ebizigo n'abimpa nga mbyesiiga so ebizigo mu Dubai nambuuza naye nemuwaako ne Irene naye nenkola ki kati abantu abandi baneetoolodde n'abaana banga Rosete okosa bizigo kingamba gamba nyina ebizigo sisange yakola ki yabitabula kati baba nga akola ki ngamugamba onagenda okulaba nga abaana bansaba ebizigo nange kye nakola ne ngamba Rosete nali mu neebase ndi mukawa amaziga mayitirivu bwe nali nsuubira okunsasula akaseera ako nga nyina byongenda okukolaganya okola ki okunsasula ssente zange ate nga nkoze n'amaanyi ntadde buli kimu kye nakola ne ngamba Rosete stop working for other people toddamu kukolya muntu yenna gwe yimirirawo nga gwe or you try something else kubanga ebintu bya media obimanyi SB4 tosobola kuddawo nogati ndi mukulya ku media buli kimu ngenda kuyimirirawo no you have to be having something kyobeera okola else kati nengamba ngenda kukola ki kwe kufuna eyo idea nengamba abaana bulijjo bambuuza kati lwaki sikitongooza nefuna ebizigo ebyo mu bungi ne supplyingira abaana kwe kuteekawo nyondo glim nendeeta ebyo ebizigo nendeeta sabbuuni nendeeta buno obuntu obulongosa mu lubuto ne products endala nyingi nnyo naye neebaza abaana mwenna ddala abaana abali mu biyumba SB4 abaana banjagala mbadde sikimanyi kubanga abaana bazi ne bagamba Rosete ze nyinza okuba maybe nga sandiyagala kuwagira products zo nti oba ki kubanga ze ebiseera ebisinga seesiga bizigo naye because of what you're doing because we love you so much ngenda kuwagira abaana ne basaba t-shirts nezibatwalira mu biyumba oba ne basaba ebizigo nebibatwalira mu biyumba ne basaba all other things n'abagala okubagulira ebintu ebimu nengera nembyoga nebikola ki nembibatwalira so saawa ey'olwaliro nebaza Mukama Katonda sijja kugamba nti ntoma ne lwakubeera abaana mmwe abali mu biyumba naddala n'abali wabweru mwenna mazima gali nti banange nsiima sisobola kubasanguza mwenna manya naye mwe bale kunsapootinga nakundaga mukwano kubanga amazima gali nti omuntu SB4 akulaba eyo gy'oli nga lowooza nti gw'oli bulungi let me tell you the truth SB4 mbadde nga ndeeta abaana baneeno nenga nange embeera gye ndimu neetaaga essaala oba okusabirwa nga nange neetaako kye bayita gundi nga tugenda tukola omuntu najja naga Rosete tugenda tukole charity nagisponsoringa nenga nange kenyini ng'omuntu nga neetaagako charity naye nosirika so SB4 waliwo zino challenges nga tunakumaliriza waliwo zino challenges zensikanamuko nga nange nsaba ompeeko ku magezi ng'omuntu naddala bino ebintu ebya media nze first of all bwe nali ntandise zino stories ez'abaana byonna byenkola nze nali sikimanyiwe nahaneka eyo gundi kuba yali love and the passion netandika eno YouTube channel naye nze nali sikimanyi nti nesasula era nga sibimanyi nako kakati bwe nakola ekintu ekyo there is someone nakola story eyo omwana Takia namwa someone nangamba nti Rosete okukula ku channel nga utambula sawa nesobola okubeera monetized nofuna kasente nabwo ate ebyo nga sibimanyi nasobola obikolera nakola ebintu ebyo SB4 so mukola ebintu ebyo ebintu ebisinga okumalamu amaanyi sometimes kubanga ndi mwana wa muntu eriyo abantu abagiraba abaana nti omwana obaza omukolako story ulina amana gana mtekamu ebigambo namugamba bakozeko story kubanga bagala bagana kufunamu bataka ku channel zaabwe YouTube basasula sente bwana nti ate n'ekirala baba sente zamu SB4 nze bukyangambirako waneeno omwana gubali bawadde sente sirina sente mukama yamanyi sirina sente ya mwana gye nanindidde ate sikolako baana abo story simply because njagala viewership simply because nti njagala sente kubanga nze sijja kulimba SB4 sirina nko kusente za YouTube
bafunanga takwanga sizifunako era sizirinako naye abantu basinga bagamba balya ssente empitirivu omwana yajja n'angamba one day nanga Rosete kubanga olaba buli mwana omukisa gwe SB4 abaana bajja mu kamera nga basaba obuyambi ne buli mwana omukisa abaana bangi baza ku Nyondo Media ne bakola ki ne bafuluma ne bagenda nga bagala kufuluma abantu ba sport ne bagenda ne Kanyike yakafuluma twamulaga no ku Nyondo Media yakafuluma abantu bamusondera ssente empya n'enkadde ne bagula yatika ntamu nakola ki nadde wakana bala bangi ne kati waliwo omwana yali stark era omwana nenwanako naye okulaba nti something's done nenga nange saali bulungi omwana yanje tuyanangamba Rosete najja nekola story yange tebanyambye ne bangamba ndoza waliwo bakuweereza ssente gwe n'ozikola ki n'ozirya ne bangamba nti ate n'ekirala mbuntu kolamu ssente nnyingi nnyo obuteeka channels mbozi zaffe ku channels zammwe mufunamu ssente lwaki tokwata ssente zibakusasudde ku YouTube n'ozikwata n'ozimpa nasirika saamuddamu nefuna omwana omulala era naye gwe nafunako yali wa mwana alina gwe yagamba namugamba kati olabo ba Rosete waliwo nze yangambye mbu bafulyamu ssente nnyingi kyaka n'essente zange bazimpa n'akola ki n'azirya yaziwayo nejjo ng'azunga nga ndeetera ebintu oba ayinza okulowooza nti ze ebintu byenjagala zisaagala bintu zinjagala kuddaka na mwana wange SB4 akaseera ako omuwala oyo gw'olaba sijja kumwasanguza sijja mwogera agakana omugulu nali siina ssente akaseera ako nga nange ndi bubi n'okusinza ku kyengamba kyeri ayitamu by then kubanga oliwo omuntu yamutwala neeraga nti agenda kumuyamba munamawulire munnange yamukwata kubanga ffe abantu by the way SB4 siri muntu abeera mu kamera wano nalaga abaana mbuna abaayo n'omutima ogulumirirwa abamu babeera baagala just okufuna viewership nakufuna likes na subscribers oli yajja munamawulire munnange nangamba omwana oyo leka nkole kikamutwale era nagamba ono omukyala kati ngenda kutwala nga sister wange ono omwana gwalina mwana wange kitegeeza kintu obeera oyogedde bwoti obeera breakings abantu abalala bagenda kuyamba omwana oyo kiba kikoze kiwedde but bweyogera mu kamera naye ndayira nga ntya Katonda teyakwata wadde pampa n'agiwa omwana oyo ndi pampa eriwa nti yiino kati omwana bwe yaŋŋambamu ebintu ebyo nawulira nga kinyize bwenti kyokka nga yamutwala naye nga nalinga mufolowingako oli otya munnange oli otya nengera nayo konanga n'ekituufu kiri nti omwana papa zaaweddewo kyona kiri ze nali nazo kyona kiri siina kintu wadde n'akamu nemugaa nti tebakolewo wati nebwati nanga sijja kulimbaga Katonda mu ggulu kubanga wanayinawo ne thate yange yajja n'agineewolako nempaka nakatagimpanga nandigikuta negigulamu papa z'omwana kyona kiri SB4 kyankwatako mukasita kano kenali nina kenanyina okola mu shopping yange nganze omuntu tebangene nange ndiye kuba nalina obuvunanyizibwa nenkakwata nengenda mu supermarket ne shopping omwana buli kimu ne kenyinyini nga mama ne mu shopping ebintu nembitwala mukaseta akange kati yagamba munne mbuno musikusendeze bampa yatoddeko ne fula shopping ati andete nenga sinazije mu nsawo yange Rosete kirona kumanya kino kuba na fafe ebiri ebintu ebyo webiri alitosola bijjawo mu ndowooza z'abantu oba okitegeera kunywerera ku mazima nywerera kukola oba okitegeera naffe babitugamba lwakuba basinga babyogera mu butamanya ffe gye tuli e Uganda tulina content era ndowooza nakuzinibwa nti Asia mukozeemu ssente naye nabatamanya nti ate Asia ssente zemutaddemu sisobola kuzijjayo nakati ate nga kyamuteekamu zase yafuuka nga maama wange so wena kunywerera ku mazima gwe kukola andi kyengamba bannayuganda abali eyo before sinagende olwawesi gye nakolako era yali yannalubega era namunenya okujja ewange mbukolamu ssente ngenda mukolamu ssente naye story gye namukolako yamwa millions zaali 5 plus tuzitekayo ku account naye gwe wena wenna munnayuganda ng'obonaabona baza mbale sikyogera nko naye nga mpira njagala nkibagambe ng'obonaabona oba ng'oli mu buzibu naye ng'owulira toyagala kujja wa Nyondo kubanga ngenda kukolamu ssente okugulawo Facebook kwa bwereere kulawo TikTok tebasasuza na YouTube ya bwereere kwoliko muba n'essimu za smartphone we recording teka ku social media handles zo ofuna uyambi direct gwenga gwe kituufu oba okiraba ate nammwe abayogerera bano abantu nti babakolamu eki kubanga ekizibu tekiri ku ggwe nze nina omwana ku TikTok okujanvuma nnyo era yabyogera wayita wiiki ndowooza ng'emu najja mu inbox yange ng'ali amuyambye sister we simanyanga yazaala omwana yina oba ekitu eki ku mutima naye nga ne message katambike yali kodinga nga ne ku TikTok ye kakyaliko yakola ku program eya Nalubega eyo nga mufunamu ssente
lwaki wagenze woyo agenda kufunamu agenda kukozesa ngakakyaliyo nayagala nnyo okumuyamba naye kyannuma neŋŋambako mukyala wange naŋŋamba nkubulire omuntu oyo muleke si mutima mubi nesooka mubuzaabuza natuma mukwano gwange nti SB4 alina okutuyamba manye ekintu kinnuma naye nekivaako mangu neŋŋamba oba mwatulire kyenakola nenkwata ka vidiyo ako nenkamusindikira nensirika teyadda mu inbox yange n'emikwano gye yatumanga okujja okunnegayira okuŋŋamba teyadda naye ng'omwana oyo gwe yannuma nnyo obutamuyamba kuba nze nebaza mukama nti nkyalina chance oba nafuna chance nti sobola okukola story y'omuntu naafuna ku buyambi awo tunamubeererawo naye omwana oyo yannuma kisimayo baba amalako batya naye mmwe naddala abaana ba tiktok bano basinze okuwabya baganda baffe baganda baffe kati waliwo omwana gwe nalaba yafiira ku kizimbe omwana ayinza obba nga alina ebizibu nga bimumazeeko ebbanga naye ngaokujja ku Nyondo media olwokuba awulira kiri kyebagamba nti agenda kunkolamu ssente era asalawo okwetta naye ng'obolewo singa gye nasharinga story ye n'ogiwulaga ensi ne bamuwa ku magezi ag'enjawulo tasobola kwetta so wewe nawe nanga obadde n'omuze ogwo okugamba abantu abatuwa stories kuba ffe tubanoonya be batunoonya ne bakuwa story naye gwe nobeera ogala ku tiktok nti bakolamu ssente bafuna ssente mpitirivu bannange tukikomye naawe kenyininyini gwe tagenda mufunamu ssente osobola okumunoonya kuba abasinga tunoonyeza ku Facebook ku TikTok otajja mu comments nagamba SB4 nkunoonya nina ekizibu kati wekolawo oti genda nga ku video zetu postinze ku TikTok kwala ba comments nti SB4 nyamba nina ekizibu nkunoonya genda mu inbox yo magaye jangu gwe nkunoonya ojagenda kulya mu ssente omuyambi tulina okuyambagana nze sijja bali bazisale za YouTube nzifuna naye nga nzikolerera kituufu so Nyondo nababa nga afuira tanso funa sente za YouTube bwazikolera content provider abaguza YouTube ne musasula and nga sichiwa nti sente zo basobola okumala kuba facilitation gy'obotadde mu kutuuka okufuna sente eyo ziba nnyingi Katonda muggulu wala nga Nyondo nga weza akagatta akapya bakasuuti akapya muleke yeyagala kuba abakikoleredde kituufu bano genda twagalize obutayagaliza bugenda ku teka bannaffe mu buzibu singa omuntu afuna obuzibu wano Edubai ngali na ekizibu nga yataze okukisharinga leka mutangira kujja wa Nyondo kubanga agenda mufunamu muleka ajja sharinga story ye abantu bamwe ku magezi n'Nyondo naye afunamu bitubunge musasudde bye byange nga naye ayambiddwa ng'omuntu so omuzibu tugujjawo baganda bange mu supporting none omwana gwe twakolako Shakira eraswa ku kikalina abaana bajjanga baba nikati omwana teyayambiddwa omwana yayambi essaawa eno musanyufu omulabanga ali happy alabika bulungi anyirira SB4 abantu bano kyebaagala kati ono omwana Monique yavayo neyekuba wansi bebaagala rest in peace kyekibanyumira kyekibanyumira nasimalo yavayo nasharinga story nemuwembejja nemuwa ku magezi omukulako kasino omubuuzako oboolyawo so nero mukobaza kukola tewabawo kikutaataaganya bajja kukuvuma bajja kwogerera bajja kukuwaayiriza era ku mulamwa kituufu kuba byo bwebiyita bigenda kuvaawo ne family ijja tukiseera ku kyawe kubanga bakolaba ku social media ate no baba sana TV bakolaba ku masimu gaabwe bakulaba bajja tukesanga baagala okwabya olumbero simanga lwasenga yafiire egundi nga Nyondo lwoyo bukadde bubiri nga bana esirina bakubuze gwaliye bwero kutoba ku TV kije kityo kubanga toyina sente by the way kintu ekyo kitu affectinga nnyo ja kuchawa emikono gikuchawe okyogedeko ekintu ekyo by the way SB4 zanyina mukwano gwange
bo abamanyi nti bambi obeera oyina ssente naye nga naawe omanyi engeri gye weeyiyamu n'osurviving nga nyina mukwano gwange recently yangamba Rosete nsaba ompoleyo nsaba ompoleyo obukadde 3 kuba nyina kinyala okutandika naye sinja zikuddiza kati nalowooza engeri gye ngenda okugamba omuntu oyo kubanga naawe nalindi ennyumba gyempangisa nga ekola ki ng'emmanja nyina okola ki nyina okusasula kati nga bw'omugamba nti munange sirina ate nga ntandiseewo neno nnyondo egirimu kati nga bo balaba sente okola ki olina kumba embeera ebeera yakola ki yakweyiiya naye omuntu abeerayo nga yamanyi olina sente empitirivu omugamba nti munange sirina agamba oyo alina omutima omubi aganyibwa era nali kiwuliddeko oyogola nti namugambeko bwati kalasobola okembako abaana abalala naye namugambe kangireko bwati oba maybe n'okulimba babeera balimba naye yaganye okumpa esente walayo sente nga tozirina era nze lumutogana ngamba nessuka nengenda eyo nenebaka nensika nga ngenda muddamu kyagenda gamba sente zirina mumye bummi bibeerawo ate byakatandika ebingi okyabiraba naffe kenyini tukyabiraba wabula tolina social media eno ogiraba tolina kunyigira muntu oli mutuufu kuba wajjira ewuwo aba asuubiramu ggwe ayosobola okugamba ekigambo philosophy kyomuntu ajja mu inbox nakuvuma naye wewajja otakasa nakwetondera ate so tolina kunyiiga era kukwata mpola ebintu byo omuntu akuweereza message essaawa tosobola kuyakitinga sokola olowooze nga namuddamu ki kiri wathi okukimuddamu osenge gy'emigabo byogera okumuddamu then omudde obanga wona tosobola kumuddamu osirika omuleka kuba ezi messages sometimes nazo nzifuna SB4 kintu kibi nnyo okujajinga omuntu mu bulamu bw'ensi mulimu ekintu ekijja omuntu n'akuweereza message n'agikuweereza ku simu n'owulira nga ekusensedde n'osirika kuba kati ezeefunyeko messages ezibula ku simu yange ng'olira ku Rosete oli wameka simanya one short simanya longo tukulaba ne simanya Bruna Miles simanya kakati njagala kujja ogenda kunguza kumeka owulira nga bikusensera tekitegeeza mbu wabeera n'omuntu bango badde omusaze nze kankuwulira olaba waneeno SB4 abantu twefuula okubeera abatuukirivu kubanga olaba Bruna Miles azze okuba nga akola kyakola naye nga nze sikikola naye ate nga ndi more bad nga ndi worst even than her abantu twagala nnyo okwefuula abali proper mu sentu judging nti ebintu bye tukola ebibi tubikolera munda bwe tubiraga abantu nti oli wabeera nga akiraze ate bagamba kiba at least olwo omuntu akulaze ekibi kyali asingako nabeera akwese SB4 fenna tukola ebintu ebikyamu mu bulamu bw'ensi abantu abasinga naye tubikolera mu nzikiza kati olw'okuba oli olabye akikola muki n'olaga nti gwe oli mutuukirivu olw'okuba okikweka okweka abantu baleme kukiraba naye ate gweokikweka yakyasiza okubeera important mu bulamu yagenda okujajinga mu bulamu bw'ensi oli muntu agenda kujajinga kati nze bajja ne bambuuza how much are you selling I'm coming give me direction how much I'm sending you the benefits you're doing business nsirika busirisa SB4 mpulanga binsanyalaza nkola videos bunne nsoma went messages oli nakweleza n'olyango judde n'olyango nze kubanga ze gundi ndaba wanene SB4 nze ndiye hard working lady struggling era naawe omanyi nti ntryinga wano nawali so sirina budde bwakudda mu kintu kifaananako bwetu kubanga neekolera sirina budde obwera nga nkola ki era mwena abajja ne bambuza n'okumbuza SB4 bayidawe wanene ku SB4 Media amazima gandi sijja bakweka abantu bambaga ne bagamba nti ayo single I'm single but contented I'm single but not searching I'm single and searching ate kana akaweta nedda I'm single and searching kino sigala kukirumamu yes but how noonya omusajja kati bino si byakwekeka ndi mukazi of course oli asobola okujja naye nga si choice yo ng'omuntu nze bulamu wange njagala omusajja omukambwe lo kyafu nga n'okubakubira ddala lo kyafu nga mukambwe so bino omujja ng'oli soft sangala muntu ali soft yaje wano ng'ali soft kakati bebi njagala omuntu ngali hard nga mukambwe nga wanyiga kubamu empi migere yes izo zembera zange yembera je njagala nganzo omulwazi sijja kikulima ngali lo kyafunga mukambwe ali tafu ebiso bengomya ati bombera nga nyina kyenkoze na wajere ebiso nga nyina kyenkoze wakitegera so njagala omuntu ngali lo kyafunga mukambwe ngate yese sase sana dawo nasakana laboli nasaka just nga yezembera ze ye muntu gwenjagala nze nganzo ngali hard working god fearing and as well loving wewe nga oli ku kyalo kuno olaba akanyondo kali singo bambi kagala lo kyafu nga wakolamu eŋŋuumi musange n'omusajja kuba ŋŋuumi teri kwesesasesa ayagala omusajja anamukubanga ku migere n'eŋŋuumi n'amutomeza emikono neginuuka nabagitwala bagiyunga era gyayagala ekyo nkimaze owulidde ate nga kwegamba naye omwaka mugenzi eri teri kwemotya so so sebe emigwa kunyweze
bempi SB4 Media Tuggussa Enssonga nenga bali kukola nyi omwana ono oyo nyondo okay muzukulu wakabajja SB4 Media Tuggussa Enssonga genda ku Facebook kwatulinyo searching SB4 Media Tuggussa Enssonga genda ku YouTube searching SB4 Media Tuggussa Enssonga o subscribing ate tweyongere maaso genda ne ku Nyondo Media ku YouTube ku searching Nyondo Media o subscribing musajja bena ngo lisingo ngo weka kasobo sungu bwo bukambe bwo birako kasimu nja kubeeranga kutuusa ko bulungi ku Nyondo ayo makanga ali mu Dubai muno banga ali Uganda omusajja yena jabeera ali bwabanga ali serious kuba the truth is ndi single era sinafuna na mwana mulamu wange so mbadde nga njagala nsooke nkole nfune ku ssente kale ng'omuntu sinazifuna ndi sinaziweza but I'm trying ng'omuntu so nze mbadde sitanye okwagala mbuno mbeere nga sina wadde kye nnina omusajja zze atandika okulangira kino akulangira ekiri njagala nnyo okubeera nga ndi mukyala neekolerera nga nyina ku ssente nga n'omwami azina nga fena twesupportinga sidipendinga ku ye nga bino ndozo tsongo yo gitegedde gwe nawe nango oli single na gyoli kasuba yango oli lochafu nyamwini box yange mfuye ka sister kange kano mukama bankumire abe Dubai mbagala nnyo mikwano jange abali musabada badabbi mbagala nnyo nawe mu Uganda ne munsi endala tubagala nnyo SB4 Media Tuggussa SB4 kanso kanebaza abantu bange nga tunakugala show eno bana embebaza mwena abampagira mu Nyondo Grim abali Abu Dhabi Sharjah Al Ain mwebale nnyo mubadala kunjagala kubanga nina ekirooto mbadde ngawo nga ngezaako kasente akatono kenina mukunyigo kw'amaanyi nnyo nembeera nga abaana bano mbeera mbasisinkanye kinkwatako nembayamba ku baana bangi benfundewo ku bed space nengezaako bwe kigande nga mukwano nkoze eki nemereddwa naye nga nzaani nange nga sirina ssente ekyokulya nengezaako so naye ate kati wekiri nti naguddewo ne kampani yange nga nze ya Nyondo Glim era ng'erimu ebintu ebyenjawulo bingi ndi gye munaakoma okumpagira nange gye nakoma okubanga nfuna muno okubanga nyambako bana abaana kubanga I have a dream okubanga nfuna bed space ngambe nti eno bed space ya Nyondo Glim egenda kubanga ate ebudwamya abaana bano bansula ku baniya sinsula ku nyoni ngenda kukikola ntya ngenda kukikola nga okusinzira ku mwenge gye munamumpagiddemu nakasiteke ndabangina bankoze eki kafunye Nyondo Glim akola atyo agala kosa ku Nyondo Glim of course ologenda ku YouTube nobanga ofune namba ya fe oba ku Facebook TikTok Instagram Twitter nomanya ebisinga ngoteka mu Nyondo Media gemanya getukozesa oba noyita ku namba y'essimu 0524680778 so mbeyanziza nnyo mikwano mwebale nnyo mwebadala era kitu kino njagala kigejje mbere nga ate nga nsobola n'okuyambako abaana abali abatalina mirimu abaana bere nga banyambako nti at least ngezezako kuba nti kati ndi kukuba ku bantu emirimu nina ambassador because I have to pay her nina abana what tax wa mvuga wana wale I have to pay him chitegeza nti right now I'm an employer I'm no longer an employee but an employer employing other people ndoze ensonga gitegedde katukwerekereze Nyondo atogenda emirimu nafe katugenda tutunge byaffe wiki yabadde ku kamera era nga naye asiboka mu Nyondo Media sajja wa kabinyo nze musimi era wologera mboti ngomtwala wiki nkulabayo ku SB4 Media so olina okwebereramu kubanga nga nina umalu eyo nakabaza kimye kwa na kampala ngitumiddeko nnyo nina umalu nina Albert editor n'omukulu omuyita Patrick abo bomba kuuma bwendi so neetaagayo omulala nga wiki wonoogeramu oti oli mwanyirange ne n'omukwatako anti amatuyinza okubeera wano nga takusasula nze kyensooka okufaako manya nti omwana ali happy Albert ali happy yeah by the way so those are people I'm telling you about nti of course they are employed kati oyo wiki just tukola naye fena ate nga mwana ategeera ate nekyakola kikola kyate nga alina n'omukwano tomukaka yazituka nagamba manyi Rosete this is supposed to be done naye nakuwa ku bwongo labende ekintu akyagala nakusitula mwana wiki I love that so wiki akasendo kajjanga katonotono konna akaliwo agenda nako ekitende kijja kujja maaso eyo so tubagala nnyo SB4 Media Tuggussa Enssonga nze muzukulu wa Kabajja omugese bunya bera bulungi weeraba